yes mugamba mutya balungi abekumira ku Dubai Uganda ate nga tuba tukomyewo nate leero njagala kusomesa kwa Abiscondi okolo munnange yantereddeko mesi nangamba wamma Abiscondi kyeki. I'll make one thing clear. Ababimanyi kwaliwo abantu bagamba tubimanyi ebyo ababimanyi bambi mweyongereyo solo yitawo n'olinda video gye najja ng'okola ki ng'omanyi bye tugenda okwogerako. Naye try to do videos for the new people. Abantu abakajja mu Dubai n'abantu abagala okwegatta ku Dubai. Mwino kimanya nti nze ndi new generational blogger, YouTuber n'ebisigadde. So fe tuba new generation bana abaliwo misimanya twaliwo nga bazimba metro, simanya twaliwo nga Dubai simanya ekkiriza aba Saudi okukola mukwano. Eno video za Dubai Uganda, it's a new generation thing this. What are new generation nga go oludde mu Dubai bimanye ebisinga so leka video eno negenda mu bantu abatuufu balina consuming ki information eno. Remember it's a Chive Dubai episode 3. Tugenda bako episode za njawulo tujja kuba tuyisangamu ebintu ebiguddemu ng'Uganda kwa tumalabyeko mutabani wani wakamya video nayogera njagala kuwa ka fact kange njaba bako n'ebinjogera ntuyingira Abiscondi kwa abantu abasinga tebamanya Abiscondi so njagala gikolereyo omukyala yantedde ku nambuza mu Abiscondi kyeki so njagala ngeza ku clarifyingira okitegeera era ngenda ku base ku bantu abakola abalina ku visa abafuna ku visa abo employment wenjagala besinga kuye sinja bebazoka okumira ku mutimbagano Dubai Uganda muli nnyo kubanga mubeerako buli tubeetaagidde mwala kubanga mulabaalabako for some good time tusiimira ddala ate wabayina oyina ekyokuyiga so okujja n'obanga okola ki blight webale nnyo kubanga ofollowinga olikinga n'okubaako ebibuuzo by'obuuza. Comment yo ngenda giddamu kubabuuziza ku banka ki gy'oyinza okuteekamu ssente zo nga toweza 2,300 genda ku online oba genda ku Play Store downloading gye bayita ADCB Yak app ogijjuza online bajja kukuleetera wonna woli bajja kukuleetera ki oteekemu address yo bajja kukuleetera card debit card bajja gikuleetera woli kadi obeere nga ogikozesa ate gwe just wali banaakubuuza nti ofuna salary mmeka teekako 5,000 ebisigadde obireke tebajja faayo oba ofuna 5,000 bammeka so ADCB esobola okufunira buli mwezi okubanga buli muntu atereka ebisigadde babibuuza gweteekayo ssente zo bakole kye baagala kuba ffena kotereka naye oba toweza ssente ezo gusa okubanga okola ki okola nga bwe nkugambye muganda wange so blight ola nnyo okubanga wabuuza ekibuuzo kozesa ADCB ejja kuyambako okubanga otereka ssente zo ate ndi musanyufu okubanga watereeza empapula muganda wange si byangu big up. Njagala kwogera ku kye bayita Abiscondi. Bantu bangi nnyo tebamanyi Abiscondi kyeki bawulira buulizi Abiscondi bantaddemu Abiscondi neze sibimanyi biki I'm here to give it a break to nkimenyeremenyere abantu abatakitegeera bulungi ebisoso kijja kitya kikuaffectinga kitya kikola kitya tulokalire muganda wange the new generation blogger YouTuber munnamawulire n'ebisigadde oba the new generation munnamawulire kati gwe bibyo abaaliwo musimanya ffe twatoba twalwa n'entalo byammwe byadda kitegeera alina byagala okumanya simanya gundi yakoze ekyo ina gyolina obbasanga here we edutain as we entertain oba kategedde so omuntu yena ayagala okumanya ku ebyo waliwo platforms oyagala kumanya byadda waliwo platforms zinjagezaako njogere ku kyemmanyi ngezeeko okutambula ne generation yaffe eno empya the new generation news anchors kati mwabasigadde musobola otambula n'abasigadde abagera obbawo ebisigadde because ffe tetunalwamu nnyo muno ekyo ekituufu reality check tetunalwamu muno naye tugezaako okubanga tusurvivinga ne bannaffe abatambulidde ku generation yaffe naye nga tubeebaza nnyo mwena abasubscribinga abalikinga n'abatambuza video zaffe mwebali nnyo mwebalire ddala ate bw'osharinga muno naafuna ekyokuyiga kiba kitukolera nga sinagenda mu Abiscondi njagala mpisemu obuntu butono nnyo okuva e Kampala twalabyeko omuyimbi Jose Chameleone twaga tujja twala okusaasira kwaffe gy'oli gwe ne famire yo nalabyeko omutabani wo ng'avaayo ayogera enlightinga ku nsonga zaki ku nsonga za situation ya Kamiri ku nsonga ya situation ya Kamiri obulwadde bwe lwakyali awo n'ebisigadde
we appreciate the fact nti yavuddeyo nayogera ffe nga bannamawulire oba ffe nga abaagala abakozesa content eyo okubako ne byetwogera. Remember zino views ziba zaffe, buli muntu endowooza tefaanagana. Waliwo abantu abalina entitlement nga bamanyi balina okwogera ku bintu abalala tebalina byogerako. Oyo najja n'agamba oyogera Chameleone ng'amumanyi. Mukwano, buli muntu anywere mu leeni ye. Ffe bwe tuba tukoledde bw'oleeta ensonga mu mawulire, we can discuss it, which is not a bad thing. Democracy etukkiriza okwogera kyetukola ki okuwa views zaffe eri abawagizi baffe. Bw'olina abawagizi bo bangi naffe tulina abawagizi baffe abatono babiri basatu be twagala okuba nga tuclarifyingira ku nsonga ya Chameleone Abba. Okudda ku nsonga ya Abba, wamma Abba mukwano oba onaategeera Oluganda, ffe gye baatukuliza omuzadde tebamuwa magezi. Bw'oba olina kyoyagala omugamba olina engeri gy'osobola okukola ki okukimugambamu. Either oba avuddeyo n'oyogera kuba muli bazungu mubeera bweru, there is a way you could have said it, n'otatandika ate kuba bakikakyo bajjajjaabo baani, because they are not your responsibility. They are not gwe storyless. Si bye balina gwe ebibyo na taatawo bo bazaala taatawo. Bw'onaddawo n'ogamba simanya erinnya lya taata wange singa taata wange lyakulannya temwandibadde. Omukwano singa tebaamuzaala naye teyandikoze eki, teyandibaddewo. Ebizibu bya taatawo n'abazadde be ebizibu bye. You are just a kid. Alina okuba nga owuliriza ng'otwala advice n'okuba nga osobola okukola ki okuyambibwa mu mbeera yonna. Thank you. Oli mwana muto alina okuba nga otwala advice ogololebwe. Twategere Chameleone kituufu yeetaaga abantu obumeto. Nalabyeko n'abantu abakutisizinga abantu abawoniiza omwana oyo nti oli ayogera te ku mwana asimala tumanyi byabazadde. Mukwano, taata we bwe yali omulwadde ng'ali mu ddwaliro tewajja ku media n'otugamba kimuluma. Wagenda otugamba ekimuluma ng'amaze kuva mu bulamu bwa nsi eno. Katosobola kuvaayo ate omwana ye teyeetaaga kwogera nga kwogera kusukka. It's not bad nti yatugudde amatu ne tumanya n'okumanya nti abantu abadde boogera badde bya kijega bavuddeyo ne bagenda ne bagamba Chameleone simanya bamuwola ssente simanya ze zimwekwesa mu ddwaliro. Mukwano, Chameleone teri yamuwola ssente. Era omukazi yennyini gwe badde bavunaana okuba nti yawola Chameleone ssente, Chameleone n'agenda mu ddwaliro agenzeyo n'amulaba. Chameleone yeekwese mu ddwaliro era kyajunguludde bonna abadde boogera kyabafuuliddewo abajega. Kitegeeza ki? Yogera ku bintu by'okola ki by'omanyi. Ffe tuwa views zaffe nga bwe naggambye. Abantu b'e Dubai abasinga bagamba bamanyi buli kimu. Kati naffe tuzze guno omulembe, new generation, YouTuber, news anchor, blogger n'ebisigadde. Ffe tuli ba new generation. Mwabaludde muno namwe mujjalinda bakyali bammwe bamanyi abatera obbawa amawulire gammwe ge mwagala owulira. So kyekyo Abba tekyalabise nnyo bulungi okuba nga wavuddeyo n'ogezaako ocriticinga taatawo n'ogamba ali selfish mu mbeera esigadde. Tomanyi byayitamu. Engeri gyewogeddemu yalaze nti maama alina by'aggamba. Omuntu yenna omugezi asobola okukiraba. Si kuteeka ku musaalaba naye nze kyemanyi engeri Abba gy'abadde ayogeramu yabadde alaga my mother is innocent. Era maama we n'akeera ku makya n'akupostinga. Ayinza okuba yaggambye n'okugamba yakuwadde script. Kitegeera ko at the end of the day father is the father. Bataata bayita mu bintu bingi. Ayinza okuba ebimu ku bimunywesa ennyo maama wo kumulekawo oba kwawukana oba nabye yakola maama wo nga bakyali bonna. Saa zino wayiseeyo ebbanga abyejjusa. Because ekisinga okuba n'obuzibu abasajja abasinga bw'okebera saa zino ku malwaliro abasajja abasinga bafa bokka. Oli atuuka okufa mu ddwaliro nga mukazi we taliiyo n'abaana tebaliyo bonna baagenda. Kitegeera ng'oba mu ddwaliro gw'ogwo tolinayo mwana wo tolinayo mukazi wo okuze bataano bali bize bakayanira bintu. So embeera eyo abasajja b'ennaku zino bagifeesinga nnyo. Kitegeera batuuka okuva mu bulamu bw'ensi eno nga teri muntu amubeererawo, teri muntu amusapootinga lwa bintu nga bino bye tukola abakazi nga tukyali bavubuka, tukala abakazi nga tukyalina amaanyi. Kitegeera kati nalabako luli kyagala kulya omukazi wa Izomaniza ekikonde. Naye kyonna kyava ku Izomaniza okuba nga okwata mukazi ono omukubira mu maaso g'abakyali bo ebikonde n'emigere. Kitegeera nabo baba bakimanyi nti kati kino ekikazi bwe kizola y'okikuba. Bw'oba olina obuzibu ne mukazi wo mutwale mu kisenge mukole bye mwagala. Tokwata mukazi wo mukubira bikonde mu bantu musamba mukola by'olina mukola. Kuba bw'obikolera mu bakyali bo bajja gamba kino ekikazi naffe tukikumye. Ekikonde
Chaga kye yakubaani oba agiyita push ye bw'atyo bw'agiyita kye yakuba Sandra Teta mwabiraba mwenna. Respect ku mukazi wa mukazi wa respect mbakyalibo tomukuba tomuteeka nnyalo so muteeka nnyalo tomukuba kitegeera kuba bw'ositula omukono nange njagamba olaba amukuba kitegeeza mukazi we tategeera wakuba. Chameleone is already regretting what he did nga kyali amaanyi akyalina amaanyi akyali muto kasaazi n'omusajja mukulu ebimu ku bimunywesa omwenge okutuuse n'omulwaza akalulwe akalulwe kalwadde kye bayita bakalulwe pancreas alina pancreatic problem yemu ku bimutwala mutano era agambye asigazayo emyaka ejja 2 legend abeere nga anyuka obulamu bw'ensi eno n'amuyita selfish. Abantu abasobola okukwata Chameleone nga mutano bye yagambye mukwateko omusajja abeere nga akendeeza ebyokunywa kuba bagamba omwenge gwalino nadde akalulwe so gwali eyo ng'anywa nange kanywemu kuba baba sukaali amalamu amaanyi g'ekisajja so gwali eyo ng'onywa manya ekintu kimu time gyatuuka onywa sigala osimoka naye bulwadde omuntu afuna obulwadde bwonna so bina tubirekera Katonda nga bogezaako okweyamba owekebeza nokebera status ey'obulamu nokebera general check-ups za bbeeyi bw'ozze mu nsi nga Uganda kikuyambako omanya bw'oyimiridde ne bakuwa ne medication gye beetaaga nga obudde bukyali singa abasajja basinga tufokasinga nnyo okukola n'ogenda okwebuusa muganda wange ng'oweddeyo kitegeera nga sente ozikoze naye nga tosobola ziryako because already you're out. Aba kendeeza obusomu ku bazadde bali bajjajjaabo balina bye baakola teri muntu atuukiridde wadde yogedde abantu be bafidde mu controversies munange Katonda yagamba omuntu yasalawo nti ono afuna asigale. Tulina ebintu nnyo bye twinvolvingamu bantu bangi bafiira mu accident bantu bafiira mu bulwadde ebintu ebisinga bwe bityo tetusalawo ani afa tusalawo ani ajja just omuntu alinda kaseera ke. What you have to do is tuyogera ne taata kirungi message yatuuse ate temwefuula banembu simamu abalina obyogerako simanyi neyogera Chameleone nga mumanyi nnyo mukwano Chameleone celebrity wa buli omu kwogera kera mutabani we bwe yabadde agamba bamuyamba yagambye fans friends abamumanyi mwenna teyagambye osimanya channel eno yeba yogera Chameleone simanya mukwano mutabani we yatugambye ffenna tolina kyotugamba we have to advise Chameleone kendeeza wamu omwenge. Big up Sidwell Mayanja bwayagala Mayanja sajja oba muteeko aba gang aba maba ino kubanga mwatusedde bajoze Chameleone mumbuulire yogera gamba neweza akendewa newezo nendaba boy byokunywa anytime now so don't have yasalawo okudda ku mulama ku kive Bulaya Dubai episode 3 naze kwogera kwa Abiscondi bantu bangi nnyo muri mu Dubai temanya Abiscondi kyeki mubeera bubeezaawo kitegeera mubeera bubeezaawo oyingi bakutaleka Abiscondi tubena kyetegeeza omusajja agamba Abiscondi ye situation tuba like Abiscondi etegeeza nti omuntu yenna adduka ku mulimu oba ava ku mulimu nga tabulidde bakama be oba adduka ku mata uli bakama be kitegeera nava ku mulimu bana bangabo laba abatole sinodduka ku mulimu mukama otamanyi tomubudde gyogenda esimu zivuddeko n'obula ne bakutolosa n'oyingira bed space n'ofumbirwa n'ebisigadde sibe bokka n'abajjuke gye yes, a new generation blogger, new generation news anchor, new generation entertainer n'ebisigadde so Abiscondi abantu abadduka ku mulimu toyogedde gyogera n'olekera okukola abruptly tebakansolinze tebakutaminatinze gwe n'omalayo n'oyingira ekibira n'obulira ku union n'oyingira obufumu n'otandika ofumba kalasi ogyeko zino eza visit visa era neyo situation yemu Abiscondi bagikutaako ng'odduse ku mulimu mu abatolosi mu abavudde mu simanya Dallas n'odduka simanya Faneke n'odduka bwa Abiscondi ekukwatirawo okitegedde ye so kati Abiscondi ejjawo etya employee wo yabakwinako obuvunaanyizibwa bwokera ku makya n'odduka afairinga report ku police nagamba omwana yadduse oba omukozi wange yadduse simanyi gyali simuyinako simanyi kyakola bwawokola ekyamu kyonna kiba kikwata bayinza ogamba ate bosi wange yampimye nedda ye afairinga report ku police
ne ku Ministry of Human Resource and Emiratisation gye bayita mole sazinga mugiwulira nti oli agenda ku poliisi n'agamba omwana yabuze n'afuna leeta ya poliisi n'ava n'agiweereza ku mole ne baba nga baprocessing empapula zo. N'agenda n'alaatinga immigration mbu bayishuwinge bakuteekako abusikondi omutolosi. Kitegeera nti bakublocking okufuna residence visa yonna kwa muyinza okuba mudduka kati abusikondi kuba kublocking afuna Emirates visa oba afuna residence visa endala oyinza okwagala odduke eno company ebyokupaala bakikola nga baprotectinga employee nti netagenda kubanga akuterayo millions 8 10 godduke buddusi ogende mu company endala akuteekako eri ebbago oba gita nvubu nti tosobola kufuna visa walala wonna paka nga abusikondi ebagijjeeko. Kitegeera batosobola kufuna visa yonna era owa abusikondi ddala ng'ofulumye n'odduka wabweru n'ofuluma Dubai oba n'ofuluma inogenda e Uganda bana batera okudduka nga temwogedde nodda e Kampala gwoba todda bakuteekako travel ban batosobola kudda mu UAE. Okategedde mukama we agenda n'agamba omusajja yadduse gwe tebaddamu kukkiriza yingira UAE bakuteekako travel ban poza abatolosi abasigala muno oli n'asigala n'atafuluma. Waliwo kye bayita safety and misconduct. Okay, katugende ku labor ban. Ng'ovudde ku travel ban waliwo kye bayita labor ban nti bakuteekako labor ban nti omuntu yenna atolose bakuteekako labor ban ya mwaka mulamba nti tolina wosobola kukola buli ogezaako okukola. Manyi kati wano buli muntu yenna afuna omulimu balina kye bayita labor card oba labor card nga tonna bafuna employment visa company esukka ne applyinga ku labor card abasinga bazibasasuza kati. Labor card ya $5,000 eze Dubai yadira mu 5 eze Dubai wadira mu 5 something enzo okuba tetuuka nayo naye nga tebanna bakukolera employment visa yonna. What you have to get first is the labor card. Oba ku applyingira mu labor nekukkiriza nti omusajja mumuwa omulimu talina buzibu talina abusikondi talina ki bwe bajja wakuproving oba osobola okufuna visa bwe bagigaana tebasobola kuprocess era abasinga visa yaganye labor card yebeesosolema bakuapplyinga labor card neremerayo ntosobola kufuna visa no si mukozi era abamu bwe babayiiya babateeka ku visa bya kijega nga tolina labor card zino zibatera okuwa ba partner visa bweziti okuba yotega ba labor card banaga babyenjogedde mbimanyi ng'onoonyereza nze nkolera abaana bapya bakajja mu Dubai n'abaana bagala yingira Dubai ayina ekibuzo so kibuzawo wansimba nsobola okuddamu. Okitegeera kati ensonga ezimu kusinga okwabusconding omuntu ze tugendako ekisooka job abandonment abasinga musulawo emirimu oli n'adduka bakadama ne bamukimawo ku motoka n'adduka paka union lwaki nkozesa nnyo union kadama n'odduka paka Saladini n'odduka mu kiyumba n'ogenda baba mu ne muva gye berali najje n'abeera deira wano tebatera nnyo nnoonya mukama abajja agenda kulope bulopi biki ebisigadde oli adduka n'afuluma kampu n'ayingira deira nga tawadde notice kuba ina bakyeri babeera eno alowooza baziba mubalidde ojja kukola kaliwali abakazi babakola nnyo bokyesa omuze nkuyita kwokyesa oba ozze ku mulimu sooka okola visa yeggweko bavaayo mulimu ku bulungi after 6 months aba cancellation osobola okugenda oyingire Dubai ekwokya ogiwulire naye todduka nkwegaidde todduka ate kati iyo period gye tulimu munyweza akalimu leero mbadde wali waggulu mu Kakyala poliisi ng'esazeeko n'embwa ng'empapula ziri ng'empapula okuboggola kulinga obuboggola basalako bakuba obuzimbe saa zino kazimbe kati alimu nga tolina mpapula nawe alina Emirates side nga tomanyi mulimu guliko nkusaasidde manchu manya omulimu gw'olina ku Emirates side yo osobola okuba nga okola ki bwe bakubuuza how do you do obagamba here I am oba kategedde new generation YouTuber new generation blogger new generation newsmaker Dubai gwawulira nga obimanyi bino olifiri okweyongerayo kitegeera
get well soon chameleon nga continuing oshegera ekya abscondingisa zi unauthorized leave kye nabagambye okudduka ng'ogyeko okusulawo omulimu lwo kibayita okudduka olina adduka buddusi nga tayogedde kitegeera bino bakusindise ogenze mu vacation abadde agenze omalayo omwezi gumu ogenze gyeyafa mwezi guli gumu muganda wange ennaku 28 bw'oyagala oyongereyo ennaku abscondi okuliisa ojja kudda mu Dubai otandika onyiigira abantu simanyi oba ojja genda etaki nze nkusaasire so ina agenda mu vacation nga bakuwadde ennaku 28 zeezo komawo nga wabula ennaku 3 webakemu kumanda otandike tolowooza mbu ogenda gendawo extending obeereyo olowooza ensonga tebajja ku abscondi nga kampuni zino tezirina budde waliwo contract breach abasajja ne bagamba tikola bwoti tokolera bya kisiro ku otandika kuba sente z'abasajja no breaching contract y'abasajja contract zine ebyogera oli ajja abbawo akasente n'abula oyo bamu abscondingira straight away ne police case so we breaching a contract oba terms of contract ziwasaninga ku mulimu solo kwa abscondingisa bajja filing a case ku gundi bakwasaganye olwo kye bayita theft and misconduct bano abalwanye ababbye sente ku mulimu bya abscondingisa bisobola okuteeka ka absconding employee wona agenda complaining nga yajja kukola yakoze bino ne bino ne bakuteeka ka absconding bakuteeka ban kuba kitegeere bako ban ya maka gumu mu Dubai nga mwoli muno oyokya kuba omuntu yenna alina abscond tafuluma tayingira kati gwe amanyi obeera oli okitegeera kati kye bayita process of filing an abscond eno egenda kuba employee ng'egye bafiringamu abscond gw'abadde tamanyi bakikola batya okitegeera bw'obulawo mu ssaawa 28 mu nnaku 2 nga tolabise tokubye essimu tokoze eki boosi wo manager boosi wo anotifyinga poliisi ne mmoli oba ministry of simanya biki abagamba mbu omusajja wange yabuze oba omukozi wange yabuze sawa zisewo zino tanadda ngulu mbadde samu absconding so that bwakola byakola bweru tebikwata ku kampani yange ekitegeera olwo kye bayita documentation nti oli waba agenda ku absconding awaayo documenti zo zonna passport yo ti passport ya zaffe ze zitwogerako zezibako info yaffe yenna so bosi wagitwala n'agikwasa abapoliisi ne bagiteeka muli noyi ne bakuteeka mu system abscondi neyingira atwaleyo olina otwaleyo employment contract olina otwaleyo salary copy eragamba omusajja obadde omusasula olina otwaleyo passport copy notwaleyo proof of like nti oli mbadde musasula proof of payment or proof of salary kuba toyinza agamba mbu omuntu obadde omukozesa nga toyina ki toyina contract oba toyina salary report eragamba obadde omusasula yes big man so watya okitegeera so ekyekinza oku abscondingisa police investigation omuntu yenna nga bakutadde nga poliisi ekunoonyerezaako bajja ku absconding obeere nga tosobola fuluma tosobola kufuna mulimu kati waliwo kyali wange yagenda n'asokola essimu nansonyiwa okukozesa agenda n'asokola essimu mu bintu by'omusaabaze ne bamuzuula ne bamuteekako case kati saa zino kyemmanyi wonna waali aliko abscondi because ali under investigation bakyamunoonyerezaako bino binnwanye bino nzibye bino mmenye etteeka gwe bakuteekako abscondi because balina okugaana okuba ng'okola ssebo omumenyi w'amateeka takola so bajja kuteeka abscondi obeera obwavu kulume okole kali wali bakuyolera eyo mu Bachina oba okategedde investigation bwe zigwa basobola okujjako abscondi n'ebisigadde oba osobola okwapulenga ne bakujjako abscondi kati waliwo kye bayita consequences of abscondi waliwo kuteeka abscondi biki ebiddirira ng'ofunye abscondi ekisooka deportation bwe bakwata ng'obadde wadduka ku mulimu oli mu kutawula oli mu kaliwali Chinese biki ng'olina abscondi bwe deportation esooka okukwata ng'ennaku zino bwe kiri tibakukwatira mu kifo ky'otalina abeeramu basinga temulina mpapula mulina abscondi Kampala tebakyalina budde ku muntu mwetegereza mubuuza kino na kiri ekitegeera
tikati ofuna fines ebintu byonna alina abscond bakutaako fine esukka mu 10 ku muntu ku 15. Kuti okugijjamu you have to pay some money. Era abantu abasinga badde abajjanga ne batugamba mwana twagabyamu abscond you pay some money, you know. Ojasula 223 okugjamu abscond paka ku 5. Ogiteekayo ssente ezo ze fine za abscond. Era muntu yenna abscond gw'erumye nga amnesty olina ogenda nosasula ssente. Niba mukama we ayagala gikugiramu asasula ssente wegejjirako fine. Otegeera era muntu yenna alina abscond osofuna criminal record. Of course it's a criminal record. Abscond oba omenye etteeka ofuna abscond. So ofuna criminal record. Erinnya lyo ne ligenda ku nti obimenyi w'amateeka. Georgia ne Ghana n'Abasirayiri ne bagaana into ebimenyi w'amateeka ya breachinga visa ye. Amaanyi gabawedde. Ngamba ku musiraamu oyo agenda anyumiza eriraavu ye. Okitegeera. Katono process yo counseling abscond. Waliwo kye bayita employees request nti mukama wo gwofunye omulimu agenda okuwa omulimu asooka apply. Ndoza process esinga okozesebwa wano. Kojjamu abscond agenda okuwa omulimu ebiseera ebisinga akwapplyingira akuwa kye bayita visa contract oba labor contract oba employment contract. N'agiyisa mu process ya labor n'agamba bwefuluma n'ogitwala n'ogamba nti bagenda kumpa omulimu n'agamba ngenda muwa omulimu ono omusajja mumugjeeko abscond n'asasula by'alina osasula. Ekyo kimu. Era submission agyoleza ku mumole yekuyambako kubanga eprocessing abscond yo neevaamu. Ekirala presence ya nti kati gwe kennyini bw'olabika ng'obadde wadduka wabula n'olabika bosi wo asobola okugenda n'agamba musajja wange yabadde yabula namufunye abscond tugijjemu ne bajjamu abscond kuba oba olabise n'ensonga zo ne mutiriza ne bosi wo. Kitegeera. N'ekirala nti n'ojjeera n'ekirala mumusatulinga embeera nti obadde ssente zaabula ne mubitereeza nti bosi wo abadde akubanja ne mubitereeza obadde walwana ne mubitereeza kasa musetulinga disputes abscond ebeesolvaawo. Oba okategedde n'odduka mu kiyumba bosi wo n'oddeyo wa bosi wo nga wabeeru waganye n'akusonyiwa n'akuzaayo eri n'ayogera n'abasajja ne bakugyamu abscond. Kitegeera. Kati okwala abscond olina kukola ki? Clear communication. Gamba bosi wo nti nze myezi 6 giweddeko ngenda todduka buddusi. Ekyo kimu. Communicatinga. Oba okooye okola gamba omusajja nkooye okola. Bwe malako emyezi yange 6 ngenda bakubonyeebonye paka emyezi 6 we giggwako. Kitegeera. Fair treatment nti mwenna omuntu alina isiba bulungi ku mulimu. Kitegeera nti olina okukwatibwa mu mbeera ya olina omega sure nti omuntu yenna oba employer no omega sure nti omukozi we amisa mu mbeera y'amateeka like embeera ya labor laws agoberere kubanga akwasaganyamu embeera y'omukozi ku mulimu n'ebisigadde. Okitegeera. Kati mwebe employer namwe mwina okubanga musupportinga. Kati gwe nga employer kano kabakako nga wala fair treatment gwe n'omuntu awo omuntu omulimu gezaako goberera balozi tewaba agamba essaawa 8 akola essaawa 8 todda muntu muteeka ku pressure ojja tuko genda mu absconding nga gwamusindiikiriza. Wano waliwo abantu abalina omuzogo mostly companies abana Uganda bwabakozesa nemufunamu obutakkaanya akusindiikiriza n'akujja ku mulamwa n'akulabisa n'akola byakola bw'onyiga n'akwa absconding naye nga bakutadde mu position. Gezaako goberera oba fair ng'okozesa omuntu. Kitegeera. Mwebe employer ekira employer okwala okwa absconding omwana gezeko mu support gye yeetaaga. Tutandika kudda ku mwana mubonyabonya musindiikiriza mukozesa by'atalina kukola musituza bintu binamenya kifo bagambye alwadde gezaako standing naye omanye nti omuntu omukozi wange alwala ayiro awulira bubi. Muntu agambye alwala toddukirawo ku poliisi. Baba asambe akoyo okukola mu kitule mu kirowoozeeko akubulira ebbanga lyagenda okukola then amaleyo. Lwansonga etteeka liweerire likkiriza omuntu okuba nga amaze okukola ku myezi 6 n'agenda.